Gwenyabo public nuisance. Njagala okukutegeeza nti when the police invites somebody to police or summons somebody to police, kiri wakati woyo gwe bayise ne police. I am represented by counsel. Baloya bange bamanyi ekyokola if I'm summoned to any police. Teweefuula nti gwakola omulimu gwo. My lawyers do not owe you any update. Nyabo, steer clear of my name. Lekera okola zi videos Nyabo full figure. No kwate bifaananyi byange. My beautiful pictures. My handsome husband's photos. No ziteekako. Lekera okuwa omuwendo okukubako. Okuwa omuwendo using my name. Bakukubye whoever thumped you. Public nesanyuka, public ne celebrating, public ne ulya nti efunye justice olw'ebintu by'oludde ng'onyigiriza abantu. Kati oyagala okuwa okukubako omuwendo okuteekamu erinnya lyange. I was very clear with you in my videos to the public. Nze sinna kukubako. Ne video z'obungeesa bwe nzitunuulira sirabamu bba wange. Gwe full figure toli ku level erisiza muntu yenna ku nsiko toddangamu kwewa importance eyo. Toweewa ddembe na muwendo lituuka ku ssaawa eyo. Full figure audacity must be on sale. Mukazi gwe wagenda ku Monday or Tuesday last week. N'ogende wa General Sale eggulu. Olwatuuka ku gate abasirikale bakubuuza ononye ki n'obagamba mbu baakukubye kubanga owagira President Museveni. Abasirikale ne bakugamba but the stories in the media ziraga baakukubye kubanga obadde ovoola famire z'abantu n'amannya g'abantu. N'obagamba mumpitire General Sale mbu bamuyitire General Sale kubanga baakukubye kubanga owagira President Museveni. The audacity nga General Sale gw'otumya ye muntu gwe wayita omulambo ugwe full figure. Ng'omusajja oyo General Sale gwe full figure mbwa full figure wasobola okumuyita omulambo n'osobola okumugamba mbu tebalina kye bakola bazimbya mbuto nakujjuza toyi ng'ebyo bigambo bye. Naye n'olowooza nti ajja kuvaayo ajje ng'agabattukana kubanga full figure baamukubye. Message ye ku basirikale be yabagamba oyo mumugambe in less than a minute ave ku property yange. Era ne bakugamba toka. Naye kyewuunyisa ti ate oyagala okutwistinga stories ogambe nti ate simanya Namere yali eggulu nga nkolayo ki. When I need General Sale we speak on email. Tondabanga yera sina kintu walayo. Full figure. General Nalweyiso, General Mulamba yatuuse okuvaayo. Ng'obulumi obuli mu public bususse. Ng'abantu omuliro gwe bawanda. Gwe wennyini wano w'obadde nga omwesibako okozesa erinnya lyogezeko okutiisatiisa abantu. Gwe bagamba General Nalweyiso bw'ayogera. President y'aba ayogedde, government y'ebeera eyogedde, ekirungi okimanyi. Nti ekigambo kye kitegeeza ekyo. Omukyala yavuddeyo n'atuuka okukangavvula ebitongole ebikwatibwako nga UCC, minisita w'empisa. Ng'ababuuza omuntu ono aludde ng'awemula abantu atyoboola abantu. Why did she do this for so long? Nga musirisa. N'abuuza poliisi omuntu ono babadde bamuggulako emisango. Lwaki mubadde temugifollowinga ne mumukwata? N'atuuka n'okugamba singa oddamu okuwemula omuntu yenna ajja kwekwatira. Era bangi baasuubiza obbakwata era n'atuukiriza ekigambo kye. Kiki teweewummuzaako? What makes you believe full figure nti omuntu yenna asobola okuliira ku nsiko because of you? Poliisi yampita nga bakukubye. I'm represented by counsel. My lawyers know what to do. Ekintu kye bayita the law will take its course. Tenkuwulira oyimba. Kitegeeza kuwuliriza sayidi zonna. And FYI, for your information, emisango gyo gyonna abantu gye bazenga bakuloopa Chirwa Road Police Station, Mukono, Masaka, Katwe, CPS. Gyonna abantu baagigase ne bawandiikira IGP. Ne bawandiikira ne DPP. Era anytime, beware. Toyina emisango gyo nga n'egyange gye nakuloopa mwegiri. So chief, toli ku level. Ebuguutanya muntu yenna nti full figure baamukubye olwo tubuguutane nga mbuguutanira ki? When they were thumping you under by oba bakukubye bakuyuzizza agamwa bakuyiye ebinnyo, how is it my business? Oludde ng'otulugunya abantu otadde ebiwundu mu bulamu bw'abantu ne ku mitima gy'abantu. I know a TV presenter. Kino kya first hand information. Omukyala wamuvumanga ne bbawe every single day. Omukyala pressure ye netuuka okulinnya ng'ali lubuto.
yazalidde bweru naye pressure yaganye okukka. You're causing permanent damage to people's health. Catherine Kusasira batuko mutwale bweru omulongoosa omutima ng'akaaba everyday. Atukubira essimu ku ssaawa 9 n'agamba munyambe. Fulufiga nkola kino na kino. And you have the audacity to believe nti okwabya ebimwa it's such a big deal. What was your end in mind? What was your thought process? Nti wali ojja kukola ebintu bino till when? The public definitely had to stand up against you. Kyewalabyeko is the public ganging up against you. Wefudde public bully. Ogenda omanyira abantu. Obwana obuto bwa ku TikTok bw'obuvuma ne bukuddiza ng'obukwata obisiba. Ne bamaama baabwe basenga baabwe abazze okubeeyimirira nga nabo osiba. You thought you would do this for how long? Njagala nkubuulire wuliriza nnyo ebigambo by'abantu abakulu abakugamba nti steer clear of people. Otandise okulimba abantu mbu abantu abakulu bali mu kwegayirira mbu osonyiwe Nameere. Onsonyiwe nakukoze ki? Teri muntu mukulu yakwegayiridde ko nti sonyiwa Nameere wabula gwagenda mu maka gaabo. Ogenda osiikine ekikazi ekikulu ogenda olika kimasiikini osabiriza obusente. Mbu medical bills olinga atafuna musaala. Kugamba bwe baakukubye n'ogamba okukubako okusabika Nameere. Okukuba okwongera value okusabireko sente. N'ogenda mu maka g'abantu gy'ogenza osabiriza sente kiri bakiyisaawo nga by the way. Nti naye ebintu bino lwaki tobireka? Lwaki tulekerawo okuvuma abantu? Lwaki bino byonna tobireka? Abamu bakugamba na kwetondera abantu. Some of them are telling you wetondera abantu. Public ekutaddeko obukyayi bungi. It's a danger to you. Abantu abakugamba abantu bakulu ate bategeevu. Abakugamba nti vaayo wetondera abantu va ku bantu. It's a danger to you. Teri yakwegayiriddeko. Wabula gy'ogenda okusabiriza. Mu kukuwaayo kye bakuwadde mu kukasukirayo ku breadcrumbs. Kiri bakiyisaawo nga by the way. N'olwekyo teweewa muwendo. Mbu Nameere bali mu kunneegayirira. Hell to the no. Hell to the no. Nyabo toli ku level eriisa muntu yenna ku nsiko. Ned gwe wenyini wakute kinuwa kye kikadde ogenze busimanyi ogenze kwata nobati abantu ne bakutabukira. Tumu wadde n'abasajja ki babiri basatu ne babatabukira ne babagoba muvewa. Gwe wenyini gwakuba amasimu e Masaka. Bannange bangambye abankuba bavuga zi taxi awe Masaka mwabalabyeko. Kati ate gwe wekolera investigation mu musango gwe w'amaanyi ennyo. Kwata President Museveni omujje mu kasasiro. General Nalweso yavuddeyo na protectinga erinnya lya president. Abantu abo they are highly trained ate bagezi. Yabadde amaze okulaba minzaani ya public obukyayi bwekulinako. Ate ng'olippira nnyo erinnya lya president oliteeka mu bintu byo. Naavaayo na protecting erinnya lya president. Nakola president alina kye yeetaaza mu wemusi. Okumukolera oba okumwongerako teweetaaga kuwemula abantu na kutyoboola famire zaabwe. Naye kimu bibiri ng'obuukira president. Are you sure I have not been to State House in the last week? Tweet ya president eya sectarianism eyabadde mu kalulu ka chairman Kalangu. Brief eyabaagimuwadde twabadde abantu basatu ate ye yatutumya. Nze n'omusajja bamuyita Muyingo w'Ematanga n'omwami meya w'Emasindi. N'abuuza randomly ki ekyaliwo. Kwe kwavudde okola eyo tweet n'avumirira sectarianism okusosola mu mawanga okwateekebwa mu kalulu ako. So nga bwe weepikanga baaluuni. Manya nti government eno erina priorities and you're not one of them. Abantu bakwewerera kukuba, bakwewerera kwongera sirwa President Museveni era mujje kwata erinnya lye. Oyo president wa ggwanga lyonna. Nga naawe mwoli ne boovuma ne bw'otyoboola nga ffenna mwetuli. Ffenna president waffe. Lekeraawo okukwata erinnya lyange n'oyagala okulireko obuyinja tewali aliira ku nsiko because of you. Bw'oba oyina be waloopa balooya tubalina ekyokukola bakimanyi. Hamis Kigundu yakugambye bw'oba tosobola kulekeraawo kuwemula abantu mujje mu linnya mujje mu kamwako. Mama wa Hamis Kigundu, she's a real sister to Mama wa Tamale Junior. Same mother, same father. Hamis Kigundu is a relative to Honorable Sempija. Abantu abo boovuma. They are contacts of his, but relatives be. They are elders mu kika kye. So gwerippira omanyi nti bw'ona kasuka amanya, it's not business as usual this time round. You warthog. Steer clear of my family, neesonyiwa.
leka police ekole omulimu gwayo si gwajogerera leka courts zikole omulimu gwazo. Omukunja atasera Mukama Katonda omukisa agugaba omulundi gumu. Omukunja atasera tunulamu emabega olabe famire yo bweyimiridde. Omukunja atasera Uganda olinayo bizinensi ey'enjawulo gy'ogamba nti toyinza kusubwa. Omukunja atasera tunuuliramu background yo. Omukunja atasera abantu bangi banoonyezza visa y'e Bungereza, visa y'okujja e Bulaaya, visa n'ebabula. Ate nga abamu balina ssente okukusinga era nga bava mu famire ezitegeerekeka. Ate nga abamu baasoma okukusinga era nga abalala bamanyifu okukusinga. Omukunja atasera pimamu olabe ennyingizaayo e Uganda eyimiridde etya. Nkwegayiridde omukunja atasera bw'ova e Bungereza noddayo e Uganda, Mukama Katonda talikusonyiwa era ojja kubanga oliko omuzimu gw'obwavu. Nkubuulira kubanga abayimbi bangi abalina zi hits ennene nga bakozesa bubi emikisa gyabwe nga baafuna emikisa ne bagendako mu Amerika, e Canada, Bungereza, wano we tuli e Sweden n'awalala mu nsi ez'akabi. Naye ng'essaawa zino ku lw'okuba bakozesa bubi omukisa gwabwe, kkiriza obagana teri muntu n'omu ayinza kubalimbalimbayo wadde akatundu ka visa. Waliwo abasajja bangi abaali bakuba jita mu Eagles Production yabeerera ey'amaanyi, baabatwala e Bungereza. Abasajja abo ne balowooza nti eva bagenda kubeera ku piiki. Essaawa zino bali e Uganda bakaaba, teri na muntu ayinza mutwala Dubai. Omukunja atasera gwe toli wanjawulo nnyo ku abo, kozesa omukisa gwo. Omukunja atasera waliwo omusajja bamuyita Red Banton, yakuba mu Uganda, yakuba buli wamu, yatukuba n'ebyenda n'abikuba. Era ye Munnayuganda ayimba dancehall ng'oggyeko ragadi eyasooka okugenda e Bungereza. Naye kkiriza obagaana essaawa zino teriyo n'omu ayinza mulimbalimba visa aga Katonda mu ggulu. Mukunja atasera toli wanjawulo. Tunulira abasajja nga Mad Tiger yagendako e Bungereza. Essaawa zino Mad Tiger mutoto wa Afrika, musajja wattu teriyo n'omu ayinza mulimbalimba kwota ya visa. Omukunja atasera jjukiramu w'obeeredde omulwadde ng'oli mu nsiko eyo, abakwagala ne bajja ne bakuloonya ne batankuula ensiko ne basamba ensiko paka Mukama Katonda n'abayamba ne bakufuna. Abantu abo nno omukunja atasera baali angels, bamalayika Mukama be yatuma okujja okuyamba omuntu we nga yeggwe omukunja atasera. Teriyo muntu n'omu agenda kukunenya mukunja ng'olemedde e Bungereza, kubanga bagenda kutunulamu bagambe afiirwa ki e Uganda nti tewali. Omukunja atasera ebigambo bino byennyini bye nkugamba nabigamba Eddie Mutwe bwe baamutwala mu Amerika, Bobi Wine bwe yamutwala mu Amerika. Bannayuganda baavayo ne banvuma mbu saagaliza, ne banvuma buli kika kya kigambo ekibi, kasajja gwe olina emitima omubi, olowooza Eddie Mutwe munaku nga ggwe, koma nnyoko, ne banvuma buli kika kya kigambo. Abamu ne banduwaza n'endwadde. Aga Katonda mu ggulu, Eddie Mutwe bwe yagenda mu Amerika waayitawo emyezi 4-5, kati ali mu kkomera. Yes, naye ng'ate Eddie Mutwe alina abaana era ewaabwe si we walungi ennyo nti nno alina byafiirwa kuba yalina kasaaluuni, kati ali mu kkomera. Naye abantu bonna abanvuma nti ndi mu kuwabya Eddie Mutwe bo bali Amerika, bali Canada, bali Bungereza, bali wano waffe zi Sweden zaani, era be bazimbe
zikalina ezo zolaba e Uganda. Omukunja atassera sitaani takukema nodde Uganda. Omukunja atassera bw'onoosiriwala nodde Uganda ojja kutuuka n'okulya amazzi. Bino ebigambo bye nkugamba okimanyi nkwagala nnyo. Tebagenda kubikugamba e Bungereza kubanga bagenda kutya nti ojja boonoonera erinnya. Naye njagala omanye nti bonna buli muntu gw'olaba mu nsi muno omwavu lunkupe yafuna ku mukisa. Naye n'atamanya kukozesa mukisa gwe. Mukunja atassera kozesa obwongo bwo. Kozesa aikyuyo weebuuze Uganda ofiirwayo ki. Nkubuulira essente azifuna abeera mugezi. Obulamu obulungi ababufuna babeera bagezi. Mukunja tunulira akayumba ke walimu ewammwe mu kyalo nga bannaabo ba TikTok bakunoonya. Mukunja bw'onoobeera e Bungereza mu mwaka gumu ojja kukyusa jjajjawo gwe nalaba omuzimbire ebbangalu oba omuzimbire ennyumba ey'ekitiibwa aga Katonda mu ggulu ate nga tolina gw'osabye era nga tolina gw'obbye nga tolina gw'olumizza wabula kukola. Omukunja atassera olina emikisa giringa 8 ku 100 egy'okubeera e Bungereza n'obeera successful kuba ekisooka olina empisa oyagaliza. Teri munnayuganda mu ntandikwa jjaggaana kukusuza naye tebajja kukugamba bigambo bino kubanga abantu abamu batya empalana. Bajja kugamba nti ate nze eyandeese simanya ate nze wakisajja ako ka edimizaya. Naye nze nkubuulira muganda wange ffenna boolaba e Bulaaya bwe tutyo bwe twajja. Njagala mukunja nkutegeeze bikkula obwongo ku bannayuganda 100. Bannayuganda 9 twajja bwe tutyo. Twajja tugenda kumalayo ennaku 2. Twajja batuleese kuyimba. Abamu babaleeta kukyala. Abamu babaleeta kusoma. Abalala babaleeta just kulambula. Abalala bajja mu ssanyu lyabwe. Naye bonna ne balaalira olw'okukola obulamu obulungi. Mukunja njagala nkutegeeze bannayuganda abali e Bulaaya asinga omuntu akola mu banka e Uganda toloba. Kubanga mukunja bw'obeera nga Mukama Katonda akuwadde wisdom n'otegeera ebigambo bye nkugamba abaana n'abazzukulu obwavu olibeera obugobye. Abaana bo bagenda kusoma n'abazungu. Mukunja ogenda kubeera nga naawe olina grade gy'oweetaddeko. Mukunja si ggwe muyimbi agenda osooka okubeera e Bulaaya singa owulira ebigambo byange bino. General Megadi yava e Uganda nga star ayina zi hits, musajja musomu muyivu ng'ayina zi diguri. Bwe yatuuka mu America n'agamba nedda. Njagala nkubuulire tulina abasajja ababadde bakola ku radio ba dictator Maaka bakapalaga gye bali bakatongole omutongole. Tulina abasajja omubi Masembe yalekayo n'omusaala gwa $5 million buli mwezi ng'akola na ku TV n'atuuka mu America n'alaalira. Tulina abayimbi abakabi ba Judith Babirye ba Hanson bali luno balaalira e Canada. Awo mwoli e Bungereza essaawa zino wenkoledde vidiyo eno tulina ba Doreen Mutiibwa. Tulina Kinene Master ali awo Kinene producer biki yalinga akola ssente buli weekend nga bakuba emikolo mu Kampala Uganda. Muganda wange n'alaba wisdom. Njagala nkutegeeze mukunja ebigambo bino bye nkugamba batono abayinza okubikwagaza era ogenda kulaba abajega bavayo okunvuma. Naye njagala nkubuulire Dr. Jose Chameleone yakwata famire n'agitwala mu America. Chameleone omusinga okukola ssente. Omusajja Ronald Mayinja yakwata famire ye n'agireeta e Bungereza. Osinga Mayinja okukola ssente omusinga obwa star. Omusajja Banjoman muganda wa Bobi Wine yakwata famire ye n'agikuba e Bungereza. Osinga Banjoman obugagga. Bino nno munnange bye nkugamba mbijja kunkoona ku bwongo mediro bolongota. Kubanga mukunja nze mmanyi obwavu obuli e Uganda. Nze mukunja nkugambye nava e Uganda nga ndi wakabi nga nina studio nga nkola ku radio ate nga nina erinnya nga n'emmotoka nina taxi. Nekkiriza obagaana sajjusa kujja eno Bulaaya. Mukunja njagala nkutegeeze kati abaana abange basoma n'abazungu yagala obagaana grade yalinnya. Mukunja atassera
teriyo munnayuganda alina mutima mulungi ayagaliza agenda kukkiriza singa ebigambo bino obifuna. Mukunja abantu batunze ettaka, abantu babasiiza endwadde, abantu bababbye, abantu babamye visas nga balwanirira okujja mu nsi zino. Mukama Katonda yayita mu Bobi Wine okukuwonya okulya amazzi. Mukunja atasera bw'otuuka e Bungereza nga bw'oliyo kaakati n'osiriwala nodda e Uganda ng'olowooza nti no wayimbye akayimba, si gwe asoose okuyimba ennyimba za revolution oba ez'ebyobufuzi. Bangi baziyimbye. Omugenzi mulwana toka kwa barabara ali mu ntaana, naye nga yayimba oluyimba ne lukuba eggwanga lyonna, toka kwa barabara Besigye nayingia ali mu ntaana. Era njagala nkugambe Mukunja, bw'otowuliriza bigambo bino bye nkugamba aga Katonda mu ggulu, nkugamba ebigambo bino obunnabbi, bodde Uganda ojja nagendako mu kkomera, bajja kukusiba olw'ebyambalo ebyo by'oyambala, kubanga bisibizza bangi. Teri agenda kujja mu kkomera, mujja kwegayirira malende. Ate wuuyo kati gwe tomuwagira, owagira simanyi oli omukazi, owagira oli ani? Zahara Luyirika. Bona ogenda mu kkomera nyali kujjayo nga malende tomuwagira na kumuwagira. Nkwegayiridde Mukunja, bino ebigambo bye nkugamba ne baganda babali e Uganda n'emikwano gy'abali e Uganda, buli muntu ng'akwagaliza ebirungi. Teri muntu n'omu agenda kukugamba nti Eddie yakugambye bubi. Muganda wange totukabya maziga. Tunulira Eddie Mutwe, ebigambo bye namugamba, bannayuganda ne banvuma, ali mu kkomera. Ne bw'anaavaayo leero obulamu bwe buzze emabega, bukoseddwa. Mukunja oli Bungereza mu nsi eyiika amata n'enjuki. Hane, eyo ensi gy'olimu muganda wange balya zippiza. Nkwegayiridde ate wagenze mu nsi ennungi gye boogera oluzungu tebigenda kukusumbuwa nnyo. Mukunja taata tokomba mazzi, todda Uganda. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.